alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongera kubenda gatemba buzako Fahadi Pro UG wana wenyini awedde nyo kubenda gatemba tusako emboze zenja ulongabe zitambula bitundu by'eggwanga ebyenja ulusako ne bwerugwanga era nga gwali eyo ngenda kusaba tula kalira video antera kechikola kinga sharing irako abalanga bosobola comment section always bira open one sound tekigenda kubenda ngate otogatako tubire ngate of course tuuliziganya ku mbozi ngawe zibira zitambula kakati no omufumbi w'omuchere Dictator Amiri omufumbi wa pirao era ngono yali bawa Chosen Becky olwana kubera ngate munange yayukana n'omuyimbi Chosen Becky munange avudde na kakasanti munange ebisirani byona Chosen Becky byali yamutekako eddogo linona ali yasobodde okubera nga teri fuluka anti onako olwalero mukama katonda asobodde okubera nga ate akikolera Dictator Amiri asobodde okubera nga ate yeeyiwamu akamotoka akapya kapyata naye akawerekerezaako ebigambo avuddeyo natukakasa nti ebisirani Chosen Becky byali yamuteekako ekyamazima kiri nti byali bingi nnyo era munange olwana kubera nga ate yayawukana naye ebintu byongedde okubera nga ate bisumuluka restaurant etambula bulungi nnyo abantu balira ddala omuceere asobodde okubera nga ate yeeyiwamu n'emmotoka sako n'ebintu ebirala byasobodde okubera nga ate yeekolirako ng'omuntu ngenda kubera nga ate mbatirawo obutambi musobole okubera nga ate muwulirako Dictator Amiri obaka bwasobodde okubera nga ate aweereza Chosen Becky naye nga baddange sibyawunaakamu actually avudde natukakasa nti ku myaka 27 achievements nnyingi zasobodde okubera nga ate atuukako era nga tubeere nga ate tumuyozayoza olw'ebyo mukama katonda byasobodde okubeera nga ate amutuusaako eyenno awenaba nkugjeeyo ngenda kubeera nga ate nkuterawo n'emboozi ngenda kusaba giwa obudde giwulirize kubanga ebyokuyiga always wano bibeerawo tulaba ate tubeere nga ate tujjamu n'ebyokuyiga nakutegeeza video nterako ekigawo likinga Sheikh Ashraf musomi wadde onkujukiza bujukiza teweerabira kubeera nga tumunoonyako ku namba z'essimu eziyitawo wansi ku stickers Habibu Airport Pickup ng'oli mu nteekateeka y'okubeera nga tokoma mu ggwanga lyattu Uganda bw'ofuluma ate ng'obuzani ayinza okubeera nga takutambuza ku kisaawe webali nnyo nabo ku namba z'essimu eziyitawo wansi ku stickers bannaffe aba Shukran Construction Services ng'oli bweru wa ggwanga nga webuzani ayinza okubeera nga ate akuyambako okutambuza projects ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda nga tolina gwe weesiga bano bo abajja kubeera nga ate omulimu bagukolera ddala bulungi nnyo maridadi sana 100% n'ensonga endala nnyingi nnyo kamene nga tekuterawo emboozi eno komoti vaawo Allah Masha Allah bali bagamba bwalinnya boda buba budde my brother buba budde beautiful things come with time naye ng'ekyombo kirala ba sensors tetomera bakasipotirimu brand new laba intirija balage tulamiri multimedia steering ogiraba iyo kambalageko zezine motoka ezalagirwa ogiraba nevayo tatandikidde mu sipasiyo agina baso okitegeera ekirooto kye first car at his age is a Harrier a 2017 victim of sex assault at a group kati emboozi y'omukyalo oli etandise victim wa group kukwatibwa kwa group abavubuka agambye baali bana naye nga bonna baana ba mugagga omu ku kyalo n'omuvubu n'oli eyatugambye nti ku kyalo baba ne se njagala emboozi eno naye mutuukeko agambye abaana bamukwata baba mu kikomera kyekimu ekikomera ky'omugagga n'agamba by that time nali simanyi wa bonna ba Luganda naye bavanga mu kikomere ekyo ng'ekyalo kyonna kibamanyi ng'era bakola efujjo but tewali yali abagambako nagamba munnange bansanga nva ku luzzi
nali mbeera n'omukadde nga sinagenda maaso kubemukwata yali abeera n'omukadde maama we yamuzaala n'afa maama we yafa yamuzaala ogwo kati okwo ku kyalo kyabwe ku famire gye yamuzaalamu teyakkiriza maama omwana ne batamufaako omukyala ku kyalo yaliko omukulu nga tazaala ye yakuza omuwala ng'abeera na muwala omuwala agenda ku luzzi aleetera omukadde amazzi omukyala oyo teyali mukadde nnyo by that time naye time yatuuka n'akula ensonga lwaki tumuyita mukadde mu VDM munnange ono agenda ku luzzi abavubuka bamusanga banna 4 boys ne bakwata omwana w'omukazi unfortunately and fortunate njagala ebigambo byange mubitegeere ebyembi ate ng'erudda tuyinza obutagamba mu bya abankyogere nti kankireke mu luzungu unfortunately and fortunate omuwala ono yafuna olubuto kati simanyi gwe bugenda kivuunula nja kuwa ensonga lwange lwaki nkozeseza ebigambo ebyo bibiri munnange bwafuna olubuto bamukwata addayo wa mukadde agamba abaana b'omugagga tebagambwako mukadde yasituka yagenda ku erosi terina kyeyakola mukadde nayagala ogenda ku poliisi ne bamulemesa munnange oyo n'okuba ne ssente biki mukadde yalina neighbor we namugamba naye tuukirirako ku musajja oyo mugambe mukadde yagenda n'akapale muwala we ke yalimu n'agenda ayogere n'omusajja nze abaana bange tebakola bya kisiru ki bamukasuka ne bweru w'ekikomera naye mukadde nga tebannamukasuka bweru w'ekikomera kozi ab'ekyalo bamugoberera nga omanyi abawo tulabeko ne munda mu kikomera tetulabangamu munnange bamugoba ng'akwata akapale ka muwala we ng'alayira so munnange omukadde bwe yatuuka nga bamuyisa bubi nnyo nga bamukwata nga bamukasuke bweru w'ekikomera ne be yali agenze nabo waliwo abalindire bweru nga omanyi akajagalalo ku kyalo omukadde aserengeta wansi wabweru ng'akwata akapale ka muwala we emboozi eno erimu ebyokuyiga bingi buli muntu ojja kuwandiikaawo wansi ky'onooba oyizeemu ng'alayira ng'agamba omusajja oyo abaana bo we babanga bakoze kino balijjira ku maviivi okwetonda abaana bo nga bakoze omwana wange kino n'enzijja ggwe eri omuntu omukulu naawe n'osenza luti baliddira ku maviivi akwata akapale n'akasuulawo omukubu n'awanda edduso ne bagenda ne muzzukulu we omukazi angamye nga mbeera ku kyalo abantu abamu banjeeyanga embeera teyali nnyangu nga bwe ngambye unfortunate omuwala yafuna olubuto nga baga advisinga mukadde bano neighbor omusajja era amugamba ogende omugagga nti oba olubuto muluggyemu nga mukadde agamba nze saazaala mwana siyinza kwata ku mwana wa mwana wadde yazidde mu bibi asigale n'omwana we tujja amulabirira alira kye tulina alikula tukati the story short omukazi yatuuka n'agenda mu labor pains nga omukadde ono kubanga mukyala mukulu yalowooza ajja kuzaazisa omuwala sindika omwana mbwe n'alingizaako ebigere nebidda nebirere sisindikanga ku mwana so I don't know naye angambye yasindika omwana ebigere nebiringizaako okumala ebbanga kati munnange ng'akoowa nga omusajja oli bagamba omukadde ng'ayita omusajja munne nga bagamba awo naakooye takyasobola sindika tumutwale mu ddwaliro nga bamuvuga kamotoka koyo neighbor buno obumotoka obukadde angambye abantu balinga amagulu bagakoze bati galeme kwegatta bamutwala mu ddwaliro tukamule nga basaba bagamba ono yakooye dda era omwana bambi ne basala ebiramba bwe biti bamumusalamu busaze ebyedda ne bamumusalamu tetumanyi kyatuuka ku nabaana ye yalisigalamu naye oba yafuna obuzibu kuba ye teyadda mu kuzaala ne bwe yagezaako okunoonya omwana munnange amala okuzaala nga bamuzeeka nga omukadde atoba ne muwala we ng'atoba omuwala we yawonaawonamu ebyo ebyolukindo ng'atandika kulimya wooli neighbor basobole okusavaivinga bwe batyo ng'abeerawo ng'agakaaba bwe gakala nga omukadde amugamba ebyokukaaba bireke kino kya zero omwana nga bamuyita najja lwambi yali muwala she gave us to a baby girl munnange babeera n'omwana waabwe omwana nga ngezaako okutawangaala nnyo omwana ng'akula atandika weerera mwana we abeerako ku kyalo nga ekyalo kimwogerako naye batuuka ne bamuvaako omupya abuuza ye ate oyo nga gwe bakuddiramu emboozi bwe yali angambe munnaye omwana wange ng'asoma mpaka mu P5 omwana bwe yatuuka mu P5 omu ku bavubuka abana yanoonya omujjajja
ewa mukadde naye yajja abakadde be tebamanyi najja namugamba jajja munange saagala bakadde bamanyi nti nze wano nzize kwetonda twali bato ndoza twakozesa butamanya na malala nzize onsonyiwe otusonyiwe namugamba teweetondera balala bwobaze kwetonda weetonde bibyo namugamba nsaba kunsonyiwa naye ng'omuvubuka akuze mbu nga baasoma bagraduate ye yagraduatinga nograduatinga nga ajja ne mu kibuga naddayo obuzibu ki mu kyalo namugamba nsaba onsonyiwe onsaba okkirize mbeeko kye ndabirira omwana wadde nga tugenda kikola mu nkukutu omukadde n'agamba ate era ne musaayi gwammwe mulabirire naye ne bakola endagaano yabwe bazadde butamanya nti wano bali involved nga mukadde takyayagala ntalo yali akuze olwolwo ekimuyisa omukadde by that time akuze munnange ng'omukadde agamba kale ng'omuvubuka atandika mbu kulabirira mwana ng'aweerezanga ebintu omwana ng'asoma n'akyusa n'essomero omwana n'asoma P6 ne P7 omwana n'ayita bulungi P7 omuvubuka n'agamba maama w'omwana omwana tugenda muteeka mu ssomero ly'ekisulo ojja genda ng'omulabe naye nga bw'awummula ajja gw'omugjayo ku ssomero n'obeera naye sigenda mumutwala nti ye omwana n'agamba kale wadde nga byajja lwambi naye kasita omwana bamufudde finally bamufuddeko omwana ng'ayita P7 ng'olunaku lutuke bagenda ng'enkeera bagenda kuwandiisa mwana omwana w'omukazi n'afa omwana w'omukazi n'afa you guys eryo time wootuuka mu bulamu n'obuuza katonda woggwe mwennyini n'omubuuza oli luddawa enfuufu y'omulabe ng'efuumuuse nnyo emboozi yono omukazi enkaabiza omutwe ne gunnuma era ndabika ngenda kulangirira butaddamu kugenda mu inbox nkooye sigenda kusobola bannaye kuwoloma bwe nti nga eyakafiirwa maama maama omwana ng'afa bali abavubuka abalala akubana kuliko omu oyo yali graduating nga yali okay but talina mwana boogera n'omukazi kozi natusseko nze ku point emugamba oba oddira oyo omusajja kozi gaaya ayagala abeere noono omukazi ye ndowooza gaayi omukyalo nangamba munjogera ye gaaya alabika baafuna ebizibu baganda bali abalala bali unstable ndowooza obi ebyo bikasi by'omukazi mu kadde bye yakwasinga I don't know saagala mukazi tukimuteekeko kuba bayinza okuba bakwatakwata abaana b'abandi abalala nga balina abantu aba bakulimira abalala okitegeera so omukyalo oyo namugambye bayinza okuba baali bakuttekutte abaana bangi nga baali tebabufunanga muntu abakaliramu kati ono yajja okwetondebwa bano ali okay akola naye tazaala talina mwana so asuggestingira ono omukazi baddingane waliwo omuntu omu yatugambye mu story y'oli omukyala omwana oli yakwatibwa ku senior 3 mbu lwaki tamufumbirwa comment ziri okwo bannaye singa muzisoma mugenda kakasa bamaama be tulina ab'ennaku zino omulala nangamba omusajja temumusiba mumusasuze afune wagulira omuwala amuzimbire ennyumba nemubuuza ku myaka emeka olwogenda okuba okoze nnyina kye yali ayagala maama yamusindika agenda amulyemu ssente kati naffe tekyo yagala tukole for us we can't do that okitegeera we cannot do it tetusobola kuddira mwana mayina mutuuze neyamukwata mbuba negotiating mbwamugulire poloti amuzimbire aipiti abaana be muzadde abantu abawandika comments ngezo abaana bamwe tebalimanya justice mu nsi muno tebalimanya kituufu ku kikyamu nti wadde tofunye ssente omuntu oyo agenda asasulire kale abeereyo niwe giba myaka 3 kale nti yasaavingako okitegeera oli yangambye mulala mumusasuze omusajja bills omwana aleme kuviiramu awo omukwano bills nze I paid for the bills in the first place before even organization tenda mutwala ono omuwala how much is that for God's sake you people obulamu mubugerageranya kuki biru za mmekezo zogamba asasule biru agende kyokka ekinnuma bonna ababiwandiise bakazi so omukyalo oli adayaga otulaga ebintu bingi bye badde bawandikako nga ye victim wa byonna essaawa eno omu ku baamukwata kyokka mukazi mukulu naye angambye fifi mu bukulu bwange buno nnemeddwa wadde okugamba nti kale ensi nga bwenkubye ndabika sikyazaala kanziriro neyankwata omu ku bankwata mbeere naye ku lwakiri ekimuli ku mutwe naye oddira omwana w'emyaka 13 omugambe abeere n'omusajja eyamukwata mbwa mutuule musetolinge bamuwe akapoloti n'akayumba byebiki ebyo bandume lwaki mulowooleza kumpi mugenda kubeera bimaama bino bye tuwogerako wano mugenda kubeera bimaama abaana bawe bakwata nga maama be bakoze set up how can you reason like that women bamama b'ennaku zino mwabaaki bakwano
So story y'omukyalo oyo yambulidde bambi ebintu bingi bikaabya. Like I told you guys, we cried. Era kuye kwe neesuubiriza nti banenzi sigala kudda mu inbox eyo. Sigala kuddayo kubanga oyo kaaba. Ovanga ku mboozi gy'onyumya n'onyumiza omuntu n'ogonyumiza naye n'akaaba. Kitegeera. Baamukwata, omwana n'amufaako. Kwegamba mukazi wattu ali mu mbeera famire ye mama gye yamuzaala yamugaana. Mama yafa, omukadde gwe yalina yafa. Kakyanga efifi nze ndi awo mu nsi. Kitegeera. Ndi awo. Kati omuvubuka ono omu ku bali yamugamba nti baganda be they are not okay. Actually omuvubuka ono yamugamba nti beetambulira. Ndi babagenda ne bagamba muyina ebikolimo. Muyina ebikolimo n'emisaayi gy'omuntu n'omusaayi ku ngalo zammwe. Kati nze mu interpretation yange nze namugamba maybe bamugamba omusaayi guli nti baakukwata kubanga bambi bamusanga ali innocent ne bamukwata. Ne mugamba nze kino nange ekigambo nakisaze nammwe wano bulijjo omusala ebigambo nange kino mundeke nkisale. Ne mugamba nze n'okufa kw'omwana w'ono mpuliranga omutima gwange ogwagala okukkiriza nti famire y'omuvubuka ono baamusindika oba nga katego najjirako ebizibu ebyatta omwana waveewo ekibagatta ne famire eri. Naye ate bwangamba nti omuvubuka ono ayagala babeere bonna ate ne mpulira nga nkibuusabuusa ne mugamba ndabika nalowoozezaamu bubi ng'omuntu olw'obulumi bwe nawulidde nga nnoonya gwembulemi ng'omanye omuntu wabeera mu bulumi you look for someone to blame in everything. Kati nange bwentyo bwe nabadde. So famire z'abagagga zikola ebintu. Abaana b'abagagga bakola ebintu, bakyeyamaani bakola ebintu, bataata beebase ku baana. Naye nga bamaama bawoza kimusiri katonzitira bufumbo omusajja n'akwebakako neyeebaka ne ku mwana. Bebika bya bamaama be tuyina ennaku zino. Okufiirwa obufumbo wakiri afiirwa omwana. Okitegeera. Nze nasomye comments zammwe wano bamaama nga muwoza batuule bateese. Era agenda viiramu awo. Mumanyi kigambo trauma. Muyinza okuba abamu temuyitangako mu mbeera naye buuza ku bantu abakulanga tebalina bazadde nga ffe. Tuyina ebintu bye twayitamu mu nsi nga byatufuula ekintu nga olaba ekintu nga you do not react emotional ga yamanyi nabiraba dda because of the trauma we went through. Tukuze tufunye sente naye era trauma tegenda. Kitegeera. Kati goli ku mwana w'emyaka 13 oyagala atuule ne kamukwata amwebaze ekintata weebali. Amukolere pata amugulire n'ennyama. Mwe bantu mmwe. Anyways, waliwo yangambe fifi tuwe ku namba ya brother we tusobola okuba nga tubaako kye tumuwa. Unfortunately, abantu abakozeko ne organization basobola okutegeera position mwendi. Omwana ow'obuwala ne muganda we they need to be protected. Kubanga omugagga tatudde. Mugagga alina abantu be. Of course they have tried to reach out. Even myself, I received an email. Sharing it ne lawyer waffe ne mugamba read through this. Tuogere tulabe how we can compensate tusobola okuzimbira mama tusobola okola bla 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 nga babeeyamya ebintu bingi. Batekinga advantage kulokanga mama alina obwana bw'abaganda be n'obubwe bungi nti tosobola namujjawo nga yonna bagambye nti maama woono omwana kati ali kye bayita necessary evil. She is a necessary evil. Nti mu bubi bwe yeetaagisawo mwaka akayumba abaana babeere nga balina omuntu omukulu abafunira ekyokulira abakumaakuma. Okitegeera oyo ne tumwesonyiwa. Tebatudde era bajja kunoonya brother woono either bamukwate bagala omusiba biki wenjogera nti naye bambi somehow the organization is trying to protect him. They got him somewhere where they think is safe mpaka nga gana amayengo gakkakanye kuba yabadde akolera bambi somehow bamufollowinga ndowooza I don't know bamukubira simu ne bamulimbalimba ne bamanya wabeera bambi omuvubuka naye mukaloomu bamugjeewo era balina we bamutadde for protection ne bamufunira akalimu abeere waali gyesobola kwogera. Kati okukwata ennamba gy'alina kati kwali tugigabe nga ne maama tetwagimuwadde twewala bamutuuseeko batya okumunafuya okumugonza okusobola okugamba nti asista wange abivuddemu ebyokuloopa. Okitegeera. With these organizations we work with, naddala ffe abali mu vulnerable people, abantu abakwatiddwa, abakyala n'abaana, abakubiddwa biki, abantu abalina trauma, we do not expose them. We do not post them. Let me tell you guys, we even do conversions. We do activities, but I have never posted. Kubanga nakiteekako n'omukono. Abo abantu tulina kuba protectinga. Waliwo bambi yadagamba omuwala tumumuwe ne mugamba omuwala bw'anaaba awonye n'atereera
asobola okugamba me I'm tired of this place, I want to go. She can walk to you. But organization omukwata omukuwa mu state mwali kati kiba kizibu. Chovola abasayininga bichi kubanga aba yeetaga bambi mentally okubeera nga ayambibwako okutereera. So emboozi y'omukyalo oli party eri gye najogedde kusagala gigenda mu party ndala cause you people go through things. People go through things. N'owuliriza n'ogamba mukama bulijjo nkaabya akajanja ate nze nsaasira okwemulugunya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.